Kulamusizaako gy'osinzira okutulaba n'okutuwuliriza nate nze Dr. T Amale. Nsinzira no mu ggwanga erya Uganda. Simanyi vidiyo eno wogirabidde wabula kati olw'okuba nti ndi mu kuyingirira emirimu emirala n'okufuuka bize, vidiyo zino nzikwata ne zibeerayo ku YouTube kubanga obudde bwazo social media kyenjagalako kiri kimu nti okola leero ekintu ne kitrendinga myaka 5. Nina lumu nali nkyali ku BBS telefayina kati Winnie najja ekawungezi jukira Winnie obudde bwe yakolerangamu nampijja ate naffe twabanga tugenda kukola kati Winnie bwe yajja ne tukwata aka video ka dakiika 2 nga ngamba Winnie twogeramu awo nenkateeka buko caption nti Winnie akubye Dr. T Oluyi waite emyaka 2 Winnie n'agenda kuba omuntu Oluyi Dubai video ne trending anefune emitwalo 15. So kyonna kyokola ekyobusiru ku mitimbagano kijja kudda emyaka nga kiyise. Kyenjagala okusharinga nammwe leero abantu beebuuza lwaki Dr. T mukambwe nnyo ku musajja ayitibwa Bobi Wine. Bobi Wine jakalubwe kawedde twagenza okuddamu okumulaba ng'ali mu malaalo. Abantu bonna tewali yakifuddeko kubanga abantu baloge. Onasoma Bayibuli ga kabaka w'ensi eno be yaziba amaaso enensi erina kabaka waayo. Setaani Katonda buli kintu kyatonda alina gye yakiwa okubeera. Era buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe yamuwa. Bw'osoma ekitabo kya Enoka oba bw'ojja n'osoma Genesis 6:7-8 nti waliwo bamalayika abaaleka ekifo kyabwe ne bajja beegomba abantu baana b'abantu. Kiriza baawokyaza abo baali bavunaanyizibwa okubeera waggulu ne batunuulira ensi bw'etambula. Ne Lucifer yali yaweebwa kuno ku nsi era gye yasuulibwa. Ky'olaba nti gye yakola atya? Gye yasuulibwa. Mu mbeera eyo omuleke tujja mufunedda. Mu mbeera eyo Lucifer bw'asuulibwa ku nsi n'aweebwa emirimu 3: okutta, okubba n'okuzikiriza. Bannabyabufuzi bano bonna nga bajja oba basereebu babeerako omwoyo ogubali emabega. Buli kintu kyonna ekikolebwa kibaako omwoyo ogukiri emabega. There is a spirit behind that thing. Kyokka ffe ng'abalokole omuntu asobola okujja ng'ayimba oluyimba ng'oluyimba olwo lwa ddiini. Talimba Yesu wakiriza byonna bisaanuuka. Talimba Yesu. Waliwo oluyimba luyayimba oluyimba lungi nnyo nange lunnyumira. Palaso yalugamba ne bwondaba nninga bwendi sirina essuubi walala yeggwe. Lwaki tetulukuba mu church? The spirit behind the singer or the artist, the writer, the producer, the drummist and others cannot carry the meaning in the Christianity community. Chovolaba ne wankubadde lwa gospel feezo tetuziyimba. Kyagulanyi Robert Sentamu byayogerako bituufu ye waliwo ebikyamu gavumenti byeyina okutereeza era gavumenti ya President Museveni eyinza okubanga matu g'abantu ekooye. Bannabyabufuzi bano baba bajjira mu mbeera nga boogera ku mmwe mwagala okuwulira. Jjukira omuntu alina by'ayagala okuwulira. Singa omuntu akusanga n'abaana 2 ng'oli mukyala n'akukwana n'akusuubiza school fees, kyangu nnyo okwebakako n'akuzaalamu abalala 2 n'akulekawo kubanga yayita mu kakodyo k'osinga okwagala. Abaana abawala abakamaliriza okusoma singa omuntu akuyita mu kakodyo k'okuwa omulimu ne bw'akuyita ekapikyolwa kyangu okulimbalimba n'akutwala mu looje n'akwebakako n'akutuga n'akutta kubanga akuyise mu weakest point yo nti wamaliriza okusoma onoonya mirimu. Omaliriza okusoma onoonya ki? Mirimu. Kati olw'okuba public eba ekooyi banambooze bamuwanga Kivumbi ba Bobi Wine aba social media abawemula n'abavuma bayita mu kakodyo k'okwagala okulwanirira ensi naye ng'ekiri emabega waabwe gwe mwoyo gw'obubi. Oli ayinza okumbuuza nti abali mu gavumenti bonna si babi, abali ku opposition be babi. President Museveni nze oda gye nnina okuva eri Katonda eŋŋamba protect that man kubanga eggwanga likyamwetaaga.
ekyo kye kiŋŋambiddwa nze kubanga nange nina omwoyo ogundi emabega. Omwoyo ogwo gwe mwoyo ogunkomyawo buli kaseera ne mumpemula ne munvuba naye ne nkomawo ne mbagamba nti ekyo kikyamu. What is the spirit behind Kyagulanyi? Abasajja bano nabagamba okuva edda era nziramu kubakonfaminga nga bakyali bayimbi balina rituals nnyingi ze bazze bakola mu kusaddaaka, mu kurepinga ne mu kukola ebikolobero ebya buli ngeri basobole okufuna amaanyi. Abasajja bano bategeka ebivvulu, abasajja bano boonoona bannaabwe. Walaba John Nugundi bw'afaanana no Master Parrot nga bw'afaanana oyo yatambulanga ne Kyagulanyi nga namba 2. In fact Master Parrot yayimbanga bulungi okusinga ani. Kyovula ffe ng'abalokole tuli beegendereza nnyo mu mafamire. Gundi ategese omukolo, bannange senga gundi yategese omukolo, senga n'akwata miliyoni 4 n'aziteeka mu lumbe ne mulya ne munywa ne mwenda ne munywa walagi ne mwevuma n'omuzza ebbali n'omugamba senga njagala kudda ku ssomero ndi candidate nsaba emitwalo 2 ga registration n'agakumma. Kitegeeza buli omukolo the spirit behind omukolo guli emukolera amakulu mangi nnyo. Kyagulanyi atambulirwako omwoyo gw'obwenzi n'obugwagwa n'obusiru. Kyovula nti buli woolaba ekifaananyi kya Nuupu waliwo okuwemula okuteetaagisa, waliwo obuseegu bw'otalabanga nako. Ebyo nno bye binyweza basereebu, bye binyweza businesses, bye binyweza emirimu gy'abantu abatutumufu b'olaba. Gwe weegomba TikTok tomanyi byakola. Oneegomba bannange omusajja omugumu akasajja ako kalwazi muganda wange olwazi olwange ye Kristo. Ne byenkola mu Kristo mu kitabo kino kye nnina wano. Sofi ekitabo kyanjirwa Bible yange eriruddawo. Ne byenkola mu kitabo kino ebimu oyinza okuba tobimanyi naye okusinzira ku level yendi gyendiko mulimu byenkola gwe nga tobikolanga nako byawo. Nsobole nange okuyimira ne pressure ku TikTok nsobole okuyimira Tata Kimbowa, nsobole okuyimira ne Shira Price, nsobole okusangako Bumbuye tubiisane. Awe information nange muwe. Ayina byakola nange nina byenkola. Tujja tandika n'obutambi bwa Jeno Zoganya. Jeno Zoganya muvubuka yafulumiza obutambi ku kitebe kya Nuupu obutambi nga 10 bimeka ng'agula bamalaaya n'abeebakako n'abalikodinga. Ekyo kyakola kinze kyemmanyidde ddala kuba gino emirimu nze ngiruddemu. Waliwo omuyimbi wano omunene ow'amaanyi kyali waffe yatunyumiza n'atugamba nti ye yabaguliranga bamalaaya ne mubeebakako. By then social media nga tennajja, ne mubeebakako ng'alaba. Bannange kizibu nnyo nga ffe abasajja okufuna obwagazi obwebaka n'omuwala nga waliwo omuntu akulaba wali. Kitegeeza bw'olemererwa n'ogwa nga kuba empi kubanga yamuguze. Ekyo kimuwa amaanyi okwongera okufuuka kawagga. Jjukira omuntu yenna okubeera ow'amaanyi ayina emyoyo gy'ayina okuba ng'asaddaakira, oba omwoyo wa Katonda oba omwoyo gwa Setaani. Kati bwe ncekinga bwenti ne ncekinga Kyagulanyi ne mucekinga nenzira sayidi enneeno ngenda okulaba ng'alimu omwoyo omulala ogwo ogumwogeza nze ndi muyeekera, mweyise nga bayeekera, mutambule nga bayeekera. Era ebikola omwana Jeno Zoganya byabadde akola ku abawala baffe abato byebikola byekiyeekera. Bw'oba weebase ku muntu tewali buzibu oguze malaayawo oba okwanya omuntu wo kyekimuli ku recordingisa. Kitegeeza alina gy'awa accountability. Bw'olaba Kyagulanyi ebigambo eby'omufuluma Mukama bya busagwa era bangi abasinga okwebuuza lwaki bamuwanga Kivumbi baakwatiddwa. Let me tell you one thing. Those people had a plan of destabilizing the peace of Uganda. Ate kyandikosezza gwe. Mind you government singa okwekalakaasa kubeerawo ne bwevaako bangi abatakosebwa. Waliwo alowooza Museveni bw'avaako eggwanga ne balyokya ne liggwawo ye kasita Museveni avaako oyo nno naye musibwa ali awo. Abasajja bano balina bye bapanga. Abasajja bano omusaayi gw'olaba oguyika mu campaign n'ebirala bibakolera amaanyi. Kati ngazo omusajja wa Katonda angeraageranya n'enteeka abantu babiri ku minzaani ngenda okulaba ng'ewa Kyagulanyi mazima wawewuka. Ninga nti kubanga minzaani ekisinga obunene kye kibeera waggulu, ekisinga obutono ne kyambuka. Kyagulanyi bwe muwewa n'enteeka eno Museveni n'enteeka eno Kyagulanyi ngenda okulaba Kyagulanyi ayambuka terribly
He cannot even balance byayogera abamutambulirako. Nze nkola videos awo nolaba omuntu ng'awemula nga kiva ku mutima gwe, ogwo omwoyo gw'obuwemu n'ogw'obusirusiru n'ogw'obugwagwa guba guva ku muntu ogwo kwonoona bavubuka. Era Nuupu yonna eri corrupt, kuvuma, kuseka na kuwakanya bigambo bya Katonda, kubanga the Bible says nti tukaabiramu n'oyo akaaba, tusanyukiramu n'oyo asanyuka. Era Bible yetugamba, mubuulizi yali Solomon yaga nti emirimu emizibu ku nsi kuno kwe kufiisa n'okulwaza. Omuntu bw'alwala oba bw'alwaza tuyimirira wamu naye. Kati bw'otunulira abantu nga baseka ku mitimbagano olw'okuba waliwo afudde, kitegeeza batandise okuwakanya ebyawandiikibwa. Kwa mu kaseera ak'ennaku ng'ako bw'aba Yesu ye mulokozi nga bamugamba nti Lazaro yafa, Yesu n'akaaba ng'ate agenda mumuzuukiza, kitegeeza okufa kuluma ebyaddala. Era mu kufa tusaasira. Nze n'owa Nuupu gwe bakubye ng'akola ebyobusiru simusanyukira. I cannot sinagali bebaddaaka bamukube. Waliwo omuvubuka yakwata akacupa ka kanista ka tear gas nga bali mu kwekalakasa ekyambago n'akakuba yali agala kakwasa abazirikani kakumutulako omukono. I did not laugh. Eje emyaka gyali gimutawaanya. Yes, yali akola yali asaanidde kamubwatukireko, but I cannot laugh kubanga olwaleero yayiga dda nenga n'omukono bambi talina. N'olwekyo nze sijja kuvunnamira mitimbagano. Beloved, nga musumba ashagwatadde nti beloved, waliwo eyandeeta ku kibuga abantu ba mirundi ebiri mu nsi, they are the God is chosen, ba mirundi esatu. Waliwo mu abatambula obutambuzi, waliwo omuntu nga uzunga buzunzi oba ofudde oba olidde, waliwo abaleetebwa Katonda ku lw'ekigendererwa, waliwo abasekendingibwa Setaani ku lw'ekigendererwa. Mu mbeera eyo ndi omu Katonda bazze ng'atambuza ye kennyini nga temuli mukono gwa nnyoko oba gwa kitaawo paka wano wentuuse. How can I engage? How can I add up myself with those who stand okuwemula president n'okuvuma abantu? Kati ekintu ekyasinza okubeera ekizibu wansi w'enjuba is to work against the public. Kubanga public always 80%. When a person say audience, public, we normally mean 80% the poor, the disadvantaged. Kati abantu boku mitimbagano tulwanagana nabo mukusaba, mukusiiba, mukole ennono z'obwa Katonda ne mukamwa kaffe tosobola kuntiisa. Kyagulanyi agambye, Bobi Wine agambye, Ondi agambye, guntayogerwako. Because kambuuze bukyanga muwemula abantu kyekyali kikyuse. Botubanga government yine ebigiremye ebyo bikosa NRM n'aba opposition byonna bibakosa omulundi gutya. Kati omukyala aliye Kasese yafiiridde mu ddwaliro nga tewali mwana nga talina amuzaazisa oba n'avaamu omusaayi mungi olw'obulagajjavu bw'abasawo ne babula omusaayi gwe bamusaako. Kati okuwemula ku mitimbagano kikyusa ki? Nambooze byakola bijjirawo gavumenti. Kyagulanyi Katemba gw'olaba akola ng'atambula azungana byonna byakola bijjirawo gavumenti. Ye disorganization eri mu Nuupu nze esobola okunnyingiza Nuupu. Because you can see how people are so disorganized. How stupid are they? Onayogera kino, onayogera kino, ono nawemula, ate nabo ne beevuma, ne bavuma ono, kati bavuma Luwongoya, ne bavuma Abanyarwanda. Then you want me to mix up with them. Naffe tukole ekimu nedda. Amwe Nathalie nze ndi muwonge. Nzikiriza mu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nyinza okuba siri mutuukirivu byonna. Naye buno obutono bwe ngenda nkola bwe bugenda okuntaasa okufa n'okugenda mu Geyeena. Ate nga ne mu ggwanga muno nkyali ebirungi. Nze nyinza okuba nga ndi mumpi. Naye amazima bino mbyogera wano wenyimirira ne wenyinaayimira banyi temujja kuyimirirawo. Nagamba abaana nga tukula. Abaana abanyima ebyokulya nga tuli mu kisulo. Ne baganze mmaze okubasinga kwoze nze mbagabira emmere. Nemmwe muli balogo munnyimye emmere nga bamanyi nsaago. Ne beebuuza engeri gye nava mu tekiniko okumpula ate ku radio Simba. Nenja nga Mukama mpalula mpola. Katugende ku bantu ba Nuupu abagiddukiramu amangu nga bamanyi Kyagulanyi alina omulamu. Kane baagala okukyuka badde eno mu NRM oba bafuuke basirike
nga tebakyakisobola. Wajjukira mu mbeera za Nuupu ne bw'osirika bakuvuma, gojja kutuulawo olowooze tewali ajja kukuvumaga lwaki osirise simanyi oliwo omu ne ba opulesa. Ebyo bye twagaana. Babuloga bonna n'ababaka ba Nuupu be bammakkaali ne baziwa abatasaanye gendayo kati bali kaki obanga NRM mbi ne Nuupu ngambi kanondewo obulungi bwa bubi bwa Museveni nsigale ku side emu kubanga waliwo abatutiisa. Gavumenti bw'ekyuka let me tell you one thing. Nze decision gye nakola mbulamu okugobera NRM n'okukola emirimu gino gye nkola nasalawo bwe nfiirwa museka oba osese oba toseka nja kukola omulimu gwa Katonda kuba kino kye nkola Katonda kyagala. Naye Museveni ngatta abantu go bameka abaakafa mu Uganda bantu mmwe temusiima ate nabagamba. Let me tell you one thing. Mu bulamu ng'otambula ojja kukolera abantu ebintu ebirungi. Embwa eyimirire wali egambe otana kiyali ankoledde. Era omuntu omusange ngaavu kati ojja kujjukira nti naye Museveni nga baamuvumanga nnyo. Ojja tuula bw'oti olabe abantu how ungrateful people are, how unappreciative people are. Oweerera omwana wa muganda wo ne batuuka ne bagamba wali yagala musaddaaka. Lwojja okujjukira nti Museveni byonna byagezezzaako bambi musajja wattu nti abantu baali tebasiima busiimi. Abantu tebasiima mirembe giri mu Uganda. Abantu tebalaba birungi byonna balaba bibi. Mu bulamu abantu balaba bibi. Oleeta omwana wa oba olinza okuleeta muto we ewaka noga nti muto wange abeere wano waava okugenda ku university n'akomawo ng'anywa sigala n'omukubamu oluyi n'akutwala ku poliisi ne bakusiba. Maama we najja, maama we yennyini akuzaala nagaze tuddamu kunkubira mwana wange. Nze ngwa mu lubu lw'abasiima akatono oli kankoledde. Era nze sinza kugamba nti ndi self-made. Ekyo nakibagamba. I cannot claim anyone did am self-made. Buli level kwentuuse kubaddeko omuntu ankutte ku mukolo nannyongerayo. Era abantu abo waliwo ne betwafuna nabo butakkaanya. I cannot come here to talk about them. Ndawusi tusobola okufuna obutakkaanya n'olwokuba nasiima kye yankolera mu kutandika ku media yange. I cannot abuse Ndawusi. Kati ng'osanga enkya Sophie ng'ayimiridde abantu anvuma. Mpozi nga musiyazi obanga musi. Bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu eyali abadde mu misingi gy'obulamu bwo, don't talk, weeyongereyo. Mpozi ng'akurepinze obanga akusse ng'akutuddeko okugulu obanga akusiyaze. Ekintu ekiteebereka. Naye buno obwimbisana toyogeranga ku muntu yali akubibeereddewo oba omuntu yali akuwadde ku opportunity. Waliwo abantu olaba full figure otufuna obutakkaanya bungi n'ensirika kubanga omulimu gwabukedde gwayita mu ye n'okuntwala ewa ssale yali full figure. Kati ayinza okujja n'abakyankalanyaawo n'abavuma nesoogera. Kadde Pulezidenti Museveni alina ebimulemye ng'omuntu. Naye ensiima ekitono kyakoze nti mu Uganda mu nsi endala Nigeria luddawa ovuga emmotoka n'ogivuga mayiraana n'otuuka mu territory ng'abayeekera baagiwamba. Ng'olina okuyitamu ng'olina ssente z'obawa oba oyagala oba toyagala. Oba toyagala bagyokya. Mu Uganda ekitaliimu. Naye abantu baga nti ye ate Katonda byatukoledde. Katonda atuyamba, Katonda atubeererawo, but people don't appreciate. People don't appreciate. Teweegattanga n'abantu bayimirira kolokota bakulembeze. Kubanga naawe enkya ogenda kubeera mukulembeze mu family. Omuntu basobola okukuwa buwi basobola okukugamba nti gw'ogenda okubeera omuwanika w'embaga. N'ovaamu ng'ofunye entalo ezikumala mu bulamu n'okukoowa abantu just okubeera omuwanika wa ssente ziva mu mbaga ya mukulu. Ate omuntu akwata eggwanga. Ye eggwanga kyettereevu. Ndi mukwanukula kiri kye bagamba. Mbo Kyagulanyi oliddawa gavumenti ekyuse. Gavumenti bw'ekyuka nze sibeerawo nga ndowooza kufa na kulemererwa nedda. I'm proud of myself. Secondly, I have confidence and expectation in God. That's what we call hope. Ate nane faith. Faith, these are things hoped for. They are unseen, but I hope. And Nagabe hope has two elements, confidence and expectation. Kyekiri mu kigambo hope.
Gavumenti bwe takyuka wanatuzizzaako sister wo oba brother wo mugaha mukazi oyo gwolaba mwenzi malaya n'amulemerako kati baagaggawala balina bulungi nga n'oswala nze sitagala but I cannot follow Kyagulanyi olw'emize gye gyemmanyi nammwe gye muliraba ebintu ebitu byogera leero mu myaka 10 olibuuza naye ki ekyampagiza Nuupu waliwo mikwano gyange bangi bagamba naye twaliwo okuwagira Kyagulanyi 2021 kubanga ate balaba Katemba gwakoze tabanga nayo nze sinza kuyingira Katemba wa kisiru bwekiti enkyukakyuka bwe natuuka okujja kukola ki but not in the way eyo gye mugiforcinga muvumya abantu ojja muganda wange kino nkikugamba Katonda ali mu ggulu nga ndaba sisobola gobera bana bali ku mitimbagano na migundwa giwe muli ya ku mitimbagano mbunjigoberero lwakyabo mbolokuba njafuna bizibu nze najja funa bizibu sijja bifuna. I'm not going to get problems. I'm covered under the blood of Yeshua and I'm going to speak what I must speak without fear of favor. Pressure. Yavayo n'afuma kabaka n'amuwebula. Abantu gabawaana. Bana pressure. Yete bamuvuma. Chikeni ne bwabalaga akabina tebamuvuma. Bagamba atenze mubi. Nedda. Njagala basibulira wano n'obubaka obwo simanyi wona abulabira naye kyemmanyi bonakolamu amakulu nze aboogedde ndi musajja mulokole ate obulokozi bwa buli lunaku obulokozi bulinga mmotoka emmotoka ne bw'ogigula biba tebiwedde olina ogiteekawo amafuta deire olina ogigulira emisolo olina ogikebera olina ogikolera service otherwise eba egenda kwonooneka oba ekkuba ekigwofe obulokozi bwa buli lunaku bw'atannasenga Kristo ekigambo kiri kumpi Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu Yokaana 3:16 bw'atyo byagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka bino n'ebigambo kizibu bisanga ku TikTok ya Sira Price ojja biwulira wano n'awaayo omwana w'omu yekka tulokokere mwoyo era tukera bukezi ne batuwatuza obulokozi oyinza n'okwatulira awo nti bannange nze Sophie ndi mwonoonyi nzikiriza Katonda Yesu Kristo omwana wo yafa ku musaalaba era mpaayo obulamu bwange onsasira obutali butuukirivu onnambika embokozi onoonye ekkanisa otandika okusaba amadiini ndi mukatuliki ate nze ndi omusiraamu ye tayogera kubanga atakkiriza mu Kristo ate atakkiriza mu Kristo gumaze okumusinza era tewali ggulu eri omusiraamu n'omusamizi mukatuliki mpolositante Jehovah Witness bafu abo tebakkiriza nti Yesu Katonda kati tusigazaawo Museveni sidde mukatuliki muprotestante bakkiriza nti Yesu yafa ku musaalaba naye ate bagenda ewabiikira Maria bagenda mbajulizi balina obuntuntu bakola obungodiira obajja ku Kristo yatufiirira ne tugaa nti eyo tojja kukulirayo ate bw'oba tokkula kutuuka mu kigendererwa ekyawandiikibwa kya talanta Katonda gye yakuwa agenda akomewo akubanja amagoba kijja kukwata gambe ku nsi wakola ki nali mukatuliki wampeereza Yesu wanzikiriza mtu nze Kristo era n'osoma amateeka n'osoma nzikiriza Katonda n'ebira n'osoma n'emmisa wampeereza wakola kyenjagala nti nedda genda mugenda kyogala tugandi jangu mbulokozi nembalokole nga wali abasamize n'abasiyazi gye bali n'amakanisa amatuufu gye gali era ogamanyi oba togamanyisa omwoyo wa Mukama nti ndokose Dr. Tibi yabagedde mbikkiriza oba omusajja Katonda byabagedde nabikiriza naye ngendewa Katonda ali mu ggulu ajja kwogera oba ofunye akadde nange onsabireko mulimu guno si mwangu nakugambye nga ntandika it's so difficult to work against the state abantu aba bawemula n'abavuma n'ebiroozo byabwe n'ebyebisiru n'obwongo bwonna obuli corrupt si bangu okukoleramu Katonda ampe ekisa tewali muntu atoonooneka ku nsi tewali muntu atafiirwa amaka ate wali amanyi future Katonda omukulu yakosinga okukola ki okumanya fenna tuwangule bwe tulituuka mu ggulu yinza okuba oyinza okukkiriza obulokozi ne tutalabagana maaso ku maaso naye ate nga tujja kusinkana mu ggulu ongaba ndi Dr. T wali ku YouTube n'ombuulira enjiri n'endokoka kati ntuuse mu ggulu olaba neme kusanga nga bakusuula kubanga baganda bange mbabuulirira wano ng'asaaga wali eggulu neggeye na muganda wange olunaku luli kyaga togenze kukola ng'oli mu ddiira olunaku luli kyangu okedde ku makya olina gye balaga naye ba big boys mugenda kunywa mwenge waliwo ebiwalo bitadde mu mmotoka tebirina mpale biri wali mu maaso bikunamye birina ttatu
mutaddemu bia mugenda muyima weerija balipira tulera jeva tomanya ne basabala mwena ne mukomaawo honna kulumu oli boyina omusajja jova ngova mukula walai boda ne kuba n'ogwawo ne gugwamu n'oyingira geera emirembe n'emirembe mbibagamba nange ne mbyegamba kubanga nange ndi muntu ali ku nsi atambula kale n'olwekyo status Benz Mercedes 2073 sign out.